abaddukanya eddwaliro lino bakirabye nga aliwo obwetaavu obw'amaanyi obw'okugaza eddwaliro lino oluvannyuma lw'ebbanga eddene nga abalwadde abayitibwa mu ddwaliro lino bajjanjaba mu nkuubo z'eddwaliro olw'omujjuzo ogubeerawo. Mu nteekateeka ekoleddwa, olukiiko lusazeewo okusonda ensimbi okuzimba ekizimbe omunajjanjabwa nga bafunye obubenje obw'enjawulo ssaako n'abantu abalala abafunye ebambulira eby'enjawulo. Olukiiko olufuzi olw'eddwaliro lino lwanjudde enteekateeka y'ekizimbe eky'eddwaliro lino erigenda okuwementa obukadde bw'ensimbi nga 700 era nga basuubira okukimaliriza mu bbanga lya myaka 2. Viika Jjenero w'essaza ekkulu erya Kampala Kidayosisi Monsignor Charles Kasibante yakiikiridde Ssaabasumba Dr. Spirit Kizito Lwanga bw'abadde atongoza enteekateeka eno ategeeza nga waliwo obwetaavu obw'amaanyi eri ekitundu kino olw'omuwendo gw'abantu abafiira mu bubenje bw'enjawulo olw'obutaba na bujjanjabi bumala. Kituufu obubenje bungi ate Nkozi ly'eddwaliro eriwo wakati wa Masaka ne Kampala. Abafuna obubenje bangi baleetebwa wano ku ddwaliro lyaffe okujjanjabwa ate n'okulabirirwa nga kyetaagawo ekitundu ekitongole mu ddwaliro lino ekinasobola okulabirira abalwadde abo. Akuli eddwaliro ly'Enkozi Dr. Alfred Lumala ategeeza nti engeri eddwaliro gye liri okumpi n'oluguudo lw'e Masaka lifuna omuwendo gw'abantu munene nnyo so nga ekifo webajjanjabira abantu kitono ddala. Tukizuula nti emirundi egisinga tetubajjanjaba bulungi olw'okuba tetulina kibangirizi oba space we tubajjanjabako bulungi era tetutandika okunyigirizibwa kubanga tuyiya buyiya tukozesa ebitanda ebyabalwadde abafunye ebitanda. Kati tusazeewo tufune accident and emergency unit y'enkalakkalira eneebeera nga ejokuba n'ebitanda ebyakolebwa nga byakujjanjaba abantu abalina ebisago n'ebiwundu ebyetaaga okujjanjabibwawo mangu ddala okufuna emergency care eyo mu ngeri eweesa omuntu ekitiibwa. Mu nteekateeka eno era batongoza ekizimbe eky'ekiseera we bagenda okujjanjabira abantu nga bwe basonda ensimbi okuzimba ekizimbe ekyenkalakkalira ekisuubira okubamu ebitanda ebisoba mu 1,000. Abatuuze abaddewo nga nteekateeka eno ekolebwa bagambye nti abantu bangi bazze bafa so nga tebandifudde olw'obutaba na bujjanjabi. Omuwendo gw'abalwadde abadde bajja nga bangi ne kikusannyalaza empeereza y'emirimu kubanga buli poliisi beereeta ab'obubenje abasawo bava ku bonna badde bakola ate nga n'ekifo kibadde tekitumala. Tusuubira nti obugazi bw'ekisenge kino bumaze okufunika n'ebikozesebwa nga bibyomu nga si byakuseetwa buseetuzi abantu bonna ab'omu kitundu tujja kuganyulwa kubanga naffe tufuna enkyukwe abantu ne babasiba mu kitundu kino naye bafa nga tebafunyeyo kuyambibwa bulungi kituyisa bubi. Masaka Road ate oluusi ne bakuvuga nga bakutwala Kampala naye wano tujja kuba abantu tuyambiddwa okufunira obuzibu bwonna okuva Mpigi okutuuka Masaka eddwaliro likuba kumpi. Eddwaliro lino era litongoza ekibiina ekitumiddwa Friends of Nkozi Hospital nga kino kyekigenda okukwataganya omumuli ogw'okunoonyeza eddwaliro lino obuyambi okusobola okutuukiza enteekateeka eno. Ekibiina kyaffe Friends of Nkozi banaye